Embeera ya Sengakula Nama yeeyongeredde ddala okweraliikiriza bannayuganda oluvannyuma lw'okuvaayo bbaawe n'ategeeza nti yali yaweebwa obutwa mu mwaka gwa 2016 obutwa obwamaze nabwo emyaka 10 naye siteegi gye butuuseeko bumusenseredde ddala. Ssaawa zinene yabadde atugambye nti abuzaayo emyezi 3 afe. That is if tewaliwo kikoleddwa kubanga eddagala terikyasobola kubeera nga likola ku kibumba, ekibumba kikozeeko ogwakyo kati tekikyasobola kubeera nga kiwanirira obutwo kubanga bweyongedde okubeera nga busenserera ddala. Kati option eriwo bubeetaaga ssente esuukira ddala ne mu biliyoni 1 okubeera nga afuna ekibumba bamuteekemu ekibumba ekirala asobole okubeera nga atwalirizaayo ku bulamu emyezi 3 gye baamuwa asobole okubeera nga agisukka obulamu bweyongera okubeera nga bugendera ddala mu maaso. Which sente ezo nyingi sente nyingi soko olye ku bbaawe gagezaako okubeera ng'alambulula embeera ya mukyala we. Musabire si ya TikTok eno yoganda bya mawulire ya TikTok tuli mukola enteekateeka yonna omuntu ow'amaanyi mu ggwanga titukweka bulwadde bwe tuvaayo obulwadde netubwogera mwenna abaali wano okumalako omwaka mwamulaba ng'akutta omuggo ng'ate okugulu kwakukwatiddekera kwakuleka ekibumba si bwe kiri kakati mulwadde ebyaddala ekibumba kyakukyusa si kyakumira ddagala mpeka ekola kutya wabula kyakujjamu kufuna kirala era yeetaaga n'akawumbi akamu n'ekitundu ekituufu tikamala treatment ya Sengakula Nama eyinza okutwala emyaka 2.5 treatment nga ali admitted omwaka mulamba era bwagenda mu ddwaliro Katonda singa abatuyambe n'atuuka mu ddwaliro agenda kubeera admitted emyezi 12 natakaomyewo mu Uganda. Kati omuntu atali strong aba alowooza tisaaba kubona ajja kuwasa sijja timujja timujja ate omuntu kyalowooza kyatagala omusajja oyo alina afule alina issennyo era kabatireko timujja ozogera muli asobola bayoozendera omukyala ati ebyo bya ddala ozogera